ogenda kufuna favor oba mu kooti, ogenda kufuna favor oba mu family, ogenda kufuna favor oba mu supplier, ogenda kufuna favor oba mu kika, ogenda kufuna favor. Bw'oba toyina gw'omanyi gw'ogamba nti ono munene mumanyi asobola okunkwata ku mukono, olw'amaanyi ga Katonda gw'ogenda okutoola olwaleero, gw'onootula naye mu takisi ajja kuba agirinnye ku lulwo mu linnya lya Yesu. Simanyi oba nnyina gwe njogera naye. Kisobokera ddala okusisinkana omuntu ng'omuntu gw'osisinkanye alina divine assignment, ng'alina divine calling, ng'alina Katonda kyamutegekedde ku lulwo. Kyangu ndabye ebyamagero, nsabidde abantu Mukama n'ampulira. Ndabye Katonda abantu bazimbidde ennyumba nga tekuli wadde ekikumi kye. Era bassebo ne bannyabo saagala olowooze nti oli wano Katonda agenda kukolera olw'obugagga bwo. Saagala olowooze nti oli wano Katonda agenda kukolera olw'amaanyi go. Saagala olowooze nti oli wano Katonda agenda kukolera olw'obuyigirize bwo. Bwe bukya ku makya nga independence wagitodde mu kiro, bukya ku makya ng'olina fayiro ezitayogerekeka ez'okuteeka kalabba, bukya ku makya ng'oli musibe atasobola kuteebwa kubanga yakusiba munene, naye Katonda ng'akuwadde independence neyakusiba akwekangira bweeru.